agali mu nkuubo Pastor Bugingo naye agaanye okuzikiza agudde omusango ku bannayuganda mwenna buli eyalabikidde mu Katambi nga owakanya okuba nti nno yatuusiddwako obuzibu era buli oyo yenna eyagenze n'amukolamu ebintu ebya komedi oba ebintu ebiri fane ng'akola obutambitambi ng'azannyira mu mbeera ye gy'alimu ogenda kukigwako era mu statement bagamba ne woonooba oli bweru w'amayanja ojja genda okutuuka okudda nga gwe face yo already eri recognized mu system nti gwomu kubagamba nti nno eggwanga lyaffe teriri mu mateeka era tugenda baleeterako ku butambi obumu obukakasa bineeno nze nga adita sinnawulira nga Pastor Bugingo bino ebintu abyogera nja kuba nkulimbye naye according ku butambi obutambula kuba kano si kasoose kaneeno kalinga kakusatu oba kakuna nga bagamba buli muntu yenna eyalabikidde mu Katambi obaani oba olyani munnange ogenda kubanga osasulira kati wano wembuuza oli omu kwabo abalabikidde mu Katambi ng'ogamba nti nno Pastor Bugingo tebaamukubye masasi bw'oba wakalabikiddemu ogenda kukola otya kiki ogenda okuzzaako totuuse kusibwa mayisa nze naawe yenze adita kwendi ku channel eno subscribinga kwata ku kade video zonna ziberenga zikutuukako nga gwe member ya subscribing edda tukwetaaga era tuba tusuubira nti video zinene woziraba ogenda ziwa like ate era ogenda commentinga wansi awo kubanga comment boxes ever open nawe obeereko kyotugamba nga weeyambisa comment zammwe ezo tuzisoma n'abalala bazisoma ne baziyigiramu tugendako mu Katambi akagamba nti no Pastor Bugingo amaze okuwaaba omusango era ng'awaabye emisango ku bannayuganda tugendeko mwaka Katambi ate era tubeere nga tukomawo bannayuganda bannange mubadde mukimanyi nti bwe twogerera essaawa zino Pastor Bugingo amaze okuteekayo omusango Pastor Bugingo amaze okutuggulako omusango buli munnayuganda eyalabikiddeko mu Katambi ng'awakanya ku ngeri omugenzi Richard gye yafuddemu Pastor Bugingo alagidde poliisi etukwate gwe bw'oba oli eyo ng'omanyi nti walabikiddeko mu Katambi konna ng'owakanya ku nfa y'omugenzi Richard ng'owakanya nti Pastor Bugingo tannakugaako masasi Pastor Bugingo asabye poliisi ebakwate wenjogerera bino essaawa ziri 9:30 ez'e Uganda bannayuganda bangi batandise okukwatibwa bannayuganda bannaffe wenjogerera bino batandise okukwatibwa era n'abalala tunoonyezebwa kubanga twalaze nti tetukkiriziganya na nfa gye batugambye omugenzi Richard gye yafuddemu Pastor Bugingo ekyamazima nze bw'oba onkwata naye omusajja gwe wamusse Pastor Bugingo amazima gali nti omusajja gwe wamusse era wamuttira mu nnyumba yo enamayumba ng'oyambibwako abeesefusi bwino yenna Pastor Bugingo tumaze okumufuna bw'oba oyagala tutinkuule buli kimu tugenda kijjayo omusajja Pastor Bugingo wamuttira mu nnyumba yo enamayumba ng'oyambibwako abeesefusi kati oba otukwate kubanga ekyo kye kituufu omusajja tannakubwako masasi nga tetunnaba kugenda wala na butambi oba na Katambi kaneeno tugenda kuddayoko emabega ku incident ya Pastor Bugingo era tugenda kuddamu tugitunulemu buto tulabe abannayuganda incident eno baagirowoozezaako batya era abannayuganda incident eno baagitutte batya banyoleddwa batya abo abaaganye ne bagamba nti incident eno teyabaddeyo nabo tugenda kuba kuteerako waneeno tugiddemu tugirevisinge buto kubanga trust me mu bintu byonna ebibi
ebyakagwa mu ggwanga lyaffe Uganda nga bwe tuddayo ne tukubisa akatambi emabega abantu ababadde bafuna ebizibu nga binene ebirimu ebyokuttibwa biki bakina Biriga bakina Kaweesi bakina Kirumira bakina ono Kiggundu simanya bakinani incidenti zaabwe zavuga nnyo ne zibeera ku mawulire naye eya Pastor Bugingo evuze nnyo indate erudde ku mawulire lunaku ku lunaku naye ate incidenti zaabale yabeerawo olunaku weeruti ensi yonna neesasamala n'olunaku oluddako olunaku olwokusatu amawulire nga gatandise okuba nga gabikkibwa naye aga Pastor Bugingo okuba nti bagezezzaako okumutta amawulire ago gagaanye okubikkibwa anti Abanayuganda beekozeemu omulimu ne bakyankalanya eggwanga lyonna ku nsonga zino eno obwatali nti nno bakyankalana olw'okuba banyoleddwa wabula bakyankalanye olw'okuba nga tebannaba kuweebwa ripooti entuufu eraga musango guno eno era nga bakyankalanye olw'okuba nga bagamba nti nno bino eno si bituufu era nga bakyankalana bagamba nti nno lwaki tebajjayo obutambi ne balaba engeri amasasi engeri gye gaakubiddwamu ebibuuzo bikyali bingi eri Abanayuganda katuddeyoko mu butambi bw'Abanayuganda bwonna tubuyitemu ate era tubeere nga tukomawo bikyala tetujja kuswaza nkuwulira manyi siriima likyandisijja kuswaza omukulu Pastor Bugingo kimwakyo kyekikussa kimwa tebakulimba nti kintu kirala kyonna kyekikussa kimwakyo kino owulira kakati omukulu Pastor Bugingo bulijjo tugamba nti Uganda erimu security era nga security bweri ey'amaanyi blabla kakati security eriwo mukama wange Pastor Bugingo bulijjo tugamba nti Uganda erimu emirembe emiyitirivu emirembe bulijjo gyoyogerako ku kitanda gy'oli mu ddwaliro kakati giriwa kyesirinaako bukakafu nti Pastor Bugingo ababadde bakutta be bantu b'okolera ekyo sikiinaako bukakafu ng'abantu bwe boogera era sirina bukakafu nti abantu abakutta be ba Team Red aba Bobi Wine b'okolokota kyo nakyo sikiinaako bukakafu naye kye ninaako obukakafu nti Pastor Bugingo ekigenda okussa kimwakyo Pastor Bugingo oli pastor wagenda okukola church ng'okimanyi bulungi nnyo nti ogenda kubuulira njiri ya Yesu Kristo gwoweereza Mukama Katonda owulira bwe watuuka ku kituuti wakyusa buli kimu ne weefuula nti oli muna politics okola mu politics okolokota Bobi Wine ate okolera mu 7 kati ebintu byonna ne bikyuka kakati kye njagala okubuuza Pastor Bugingo gwe mu Yesu Kristo bwe yali akutuma tewafuna njiri mu Bible tolina birala byonna by'osobola kusomesaako okujjako okwefuula nti oyingira mu byobufuzi Pastor Bugingo bw'ova mu ddwaliro bw'oti ng'osoose okutuuka mu church fuuka omuntu omujja kyusa buli kimu ate okkakkanye ku kimwa abantu bonna babadde nga bafa mu Uganda bafa lwa kimwa kuyingirira bitabakwatako bw'ogenda mu church yosoloza buli lunaku 5,6,7,10 teri akwogerako naye weefubirira omusajja Bobi Wine n'omukolokota buli w'okyuka kati ennaku zino zonna nga babadde tebannakuba masasi obadde wakyusa buli kimu ng'osomesa ku Bobi Wine yekka tumaze emyezi ng'etaano mu kyakyo nga tetuwulira ku linnya Yesu Kristo buli lw'olinnya ku stage Bobi Wine kino Bobi Wine kabbi ka Bobi Wine kafiri nze sikiinaako bukakafu nti ba Bobi Wine be baagala okutta tiimu ba Bobi Wine sikiinaako bukakafu nti NRM gy'oweereza yagala okutta nze saagala kuyingira mu ebyo kye njagala kyokka okyuseemu Pastor Bugingo kimwakyo musajja gw'oli n'ekimu ate kijja kussa abantu bano bwe bajja okutemula bano abatemu babeera balina target bakola research ku target gye balina ng'era baagala okugitta bajja nga bagenda kutta era ensonga lwaki tebakusse babadde bakuwa warning tebayagadde kutta babasajja tebatera kumisinga owulira kyusa ekimwakyo nsembayo nga bannange nnakuwalira famire z'aba driver abajja nga bafiira mu bintu bino ebyobuvuyo bannange ba driver tetubogerako sinalaba kifaananyi kya driver yafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo sinakirabako ne bannange abantu bano babeera ne famire babeera n'abaana babeera n'abakazi bwe tutabogerako bannange ngomya famire ya driver owulira ba driver bazenga tetunaba ne kifaananyi kya driver tuwulira Pastor Bugingo ate nga driver yafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo bannange ekintu ekyo tukivumirira abantu abo nabo balina famire beetaaga okugumya so
tukwasa omwoyo gwa driver eyafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo Mukama agulamuze kisa naye Pastor Bugingo kakkanya kuguma ogukulinga ogwa musunsu ojja kufiira bwereere Uganda yakusirika ebyo byokwasama birekera ababeera ebula ate Pastor Bugingo n'egirwa myaka 10 bajja kukwata ekyo nkikubuulidde Bugingo abo bonna be wagula bakuwagire gwe Pastor. Let me tell you the fact. Insite gwaawo. Nebwe giriba myaka 10. Bugingo liyingira kooti. Nkikugambye. So obubaddi bwammwe. Obubaddi. Bumuzanyaza nnyo obwo Bugingo. Ne musetinga obubaddi. Temubunteekamu. Temubunteekamu. Nze nkolera nsi. Sikolera family nkolerera nsi. Nze nyemeriddewo ku lwa mazima. Era amazima gali nfuula ow'eddembe. Nze nkolerera Katonda. Nkolerera Katonda. Kakati obubaddi. Swara Gasumba. Gasumba yasoma ki? Franka Gasumba agambe nze ekyokukola. Gasumba alina diguli. So Pastor. Nebwoli sasula abantu 13. One time I know that. Olirinnyako mu kooti. Nonyonyole enfa ya Richard. Ekyo nkimanyi. Nebwoli gula. Ensi eno n'ogimalayo. Nze ndi ku mazima. Nkolerera ggulu. Sikyakolerera bantu. Nze Junior, I stand on truth. Nebwe mba nyimiridde bwomu. Nze nyimirira ku mazima. Nebwe mba nga nyimiriddeko bwogu. Nkolerera Katonda eyantonda. Akati munnaye nze nebwe munaatuula eyo. Ne muteesa mu nzite. Manyi era mutuula. Kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubaddi bwammwe. Ezo sikuliputiza mmwe. Muzizzeeyo. Ebyekisirusiru. Mwe mulowooza abantu basiru. Lowooza abantu tebategeera. Mbo Gasumba agamba ani? Gasumba omufere. Muwala we yamulemerera ddala eri yeetunda. Jombolira Gasumba. Nebwe giriba myaka 10 Bugingo alirinnya mu kooti. That I tell you. Nebwe mulituula ne munzita. I will stand nayimirira ku mazima. Nebwe munanvuma. Nze nayimirira ku mazima. Era gye muli eyo mutudde muteesa kunzita. Kwa mu lukaluko obubaddi. Kibalemye kunnyonnyola Richard yafaatya. Muli wano mumanyiira abantu. Nebwe muli 10 bw'amagye emitwalo 10. Ensi ekyuka. Lemeranga ku mazima ensi ekyuka. Simu abasose mu buyinza ate simu abasembi. Mbo Gasumba gye atuwulira ebyekisiro bye. Nze Gasumba tandagira. Siri ku levo ya Gasumba. Gasumba talina diguli gye yasoma. Gasumba yasoma ki? Tabalina kusongola penso. Mwali eri wesebanya. Gasumba yasomawa. Gasumba era alina tubuulira bye twogera. Ezo sikuliputiza mmwe nazigoba. Nebwe muli nzita nazigoba. Mwali mulowooza ndi mwangu mutuuleeyo ne mutuuleeyo tajja mulagira nze teryandagira. Era teryajja kundagira. Ekyo kati kibayingire mu mitwe. Nze siriisima. Bwe mwakwiranga abasibe ne mugaya ebyekisiru nze nasoma. Future ngimanyi. Manyi future. Eno government CSO sate CSMB. Ebyo bye byasinze okuluma Pastor Bugingo. Ebyo bye byasinze okuluma Pastor Bugingo. Obutambi obwo, trust me, bwamunyizizza mpaka kugumba. Up to the extent nti nno abaana batuuse n'okuddira amaziga g'omusajja ono ne bagakubamu oluyimba. Era akayimba ako kati badijje bagifudde introduction buli
atandika oluyimba atandisa kantu ako era nga kavugidde nnyo ku mitimbagano buli omu akakola mu challenge buli omu akola mu challenge buli omu akakola mu challenge ekyaleetedde omusajja ono okugamba Abanayuganda basusse we bakoma Abanayuganda basussizza akamanyiro now it's time for disciplinary it's time for disciplining these people ozannyira otya mu bulamu bw'omuntu ozannya otya comedy ng'ate mulimu n'omuntu eyafudde and Ugandans were like asiffe twamuse you're the one to explain how this person died actually because this person was with you not with us okitegeera era the same Ugandans were the one questioning this man how did it start you're the person that has to identify the criminals because you were there you even got guts to run after them you got guts to drive a car from a crime scene and take it somewhere else and identified so ebintu bingi nnyo ebyaviiriddeko Abanayuganda okubanga azin babuusabuusa embeera eno naye era nze nga Adita sigenda kwawukanako ku katambi k'ennaku ze luli sigenda kwawukanako ku katambi k'ennaku ze luli abasinga ndowooza mwakalabye akatambi ako we nagambidde ewa Pastor Bujingo afiiriddewo ewa Pastor Bujingo naye afiiriddewo akatambi ako ndowooza mwakalabye akatambi ako I explained and gave my part nti no I will not give any comment era nentegeeza abantu nti no me personally I wasn't there so I will not say these things did not happen or happened era I gave you my opinion and point of view nti no we should actually look into a situation before deciding or before becoming on conclusion nga tonnaba kugamba bino ebintu tebyabaddewo sooka otuule wansi otandike okulowooza ogambe ebintu bino tebyabaddewo how come bagamba nti there is a person died in the car we muba mugamba nti these things did not happen how about Pastor Bujingo okugenda mu ddwaliro why did he go there if these things did not happen abalabye akatambi ako mwakalabye and a lot of people did not understand my video nga beekwasa title and this came to my point asking you people did you study Luganda if you did study Luganda the heading would have been nti Pastor Bujingo afudde naye I said ewa Pastor Bujingo meaning in Pastor Bujingo's life or in Pastor Bujingo's house or anywhere nga related to Pastor Bujingo. You people, you should study Luganda and understand it. That's why you guys fail exams. Lwansonga, you don't read to understand, you only read to comment and to come on conclusion. And I've seen it several times with the Ugandans. You come on conclusion without understanding someone's statement. Totegedde kye twogerako video tojuliza. If you cannot understand the headline, kale take initiative akatambiko kawulirizo ogambe kale heading yataddeko nfu naye yayogedde bwati ne bwati kijja kuyambako. Yanze Shila Adita kamanye kikyolowooza katambi nga kaneno. Mwebale nnyo kutubeererawo, mwebale subscribing ate n'aba subscribing nawe jangu twegateko. Imbagala nnyo, see you next time.